mutya abaagala abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku musajja eyakwetamwa mu kaboozi. Biki by'olinza okulabirako babonero ki bw'olinza okulabirako omusajja eyakwetamwa? Ddala ddala olabira ku ki? Abakyala bangi mubeera mu relationships oba mubeera mu bufumbo oba mubeera mu mukwano omuntu n'atuuka n'akwetamwa. Sayinzi zino n'ogenda ng'oziraba ng'ateekawo obubonero kamu bubiri busatu. Kizibu omuntu okuva mu bbanga n'akuta oba n'akukyawa. N'atuuka okudduka mu maka ge muba nga muli bafumbo n'atambula n'agenda n'atadda nga yakwetamwa. Naye nga wali obiraba ng'osanga singa watunula ne weetegereza oba singa wafunako okumanyisibwa wandibadde otaasa amaka go oba otaasa relationship y'eno. Gwe wena tana subscribinga wansi awo olaba akagamba subscribe osobola okuba ng'osubscribing okwegatta ku channel eno. Singa video eno bojjebe n'ekunyumira bambi consider subscribing. Gwe yasubscribing edda bale kubanga weekuumirako ate gwe alaba buli video ya Senga Faith simanyi kyakuwa nsaba Mukama yaba akunsasulira bale kubanga weekuumirako. Akabonero akasooka genda okutunuulira kwe kubeera ng'omwami wo takyanyumirwa kaboozi ko, takyayagala takyakuwa budde mu kaboozi. Okukuwa budde mu kaboozi tegeeza ki? Nti luli yatuukanga sorry about that, n'akwaniriza n'akuromansinga ne mwenywegera n'ayingira, naye kaakati we byatuuka atuusa mukolo. Nti kutuusa mukolo ebiseera ebisinga abasajja beeyisa bwe batyo oba bakola ebintu bwe bityo, abakazi ne balowooza nti omusajja yayenze yafunye omukazi omulala, naye nga si bwe guli, ng'oluusi enneeyisaayo econtributinze ku mbeera y'omusajja gye mulimu akaseera ako nga yakwetamwa. Naye ng'ate singa oba otereezezaamu asobola okubeera ng'akola ki? Nga omukwano gwammwe gudda engulu oba ngaddiriza. So omusajja eyakwetamwa aba takyalina budde bwa romance, aba atuukira ku nsonga ebiseera ebisinga, n'atuuka n'ayingira n'akola byakoze n'akimala n'agenda. Then ensonga ey'okubiri oba akabonero ak'okubiri kwe tuyinza okutunira omusajja okubeera nga temukyalina communication eri awo. Yakomangawo ku mulimu ne mutuula ne munyumya ne mwogera kati tebikyaliwo. Akomawo n'akubuuzaako waba akubuuzizaako babuuza ku baana, temusobola kutuula awo ne muhavinga conversations mwahavinga ng'edda mukwano emirimu gitambudde gitya oli otya, tebikyaliwo. Singa munnange weesanga ng'omwami wo mwalinga mutuula ne munyumya nga kati tebikyaliwo, ojja kumanya nti omusajja yakwetamwa. Akabonero akalala k'olinza okumanya oba okulabirako nti omusajja we yakwetamwa kwe kuba ng'omusajja we akomawo leeti. Okomawo leeti kisinziira, alinza okuba nga genuinely omulimu gwe gwakyukamuko akola overtime nga yeetaaga akasente alina okuyiriba, ekyo kitegeerekeka. Naye waliwo okuba ng'omwami we yakomangawo ssaawa emu naye kaakati akomawo ssaawa 5-6 nga ayagala akomewo nga mwenna mwebase, ayingire buliri akeere ku makya ate agende. Nga luusi ogenda okukinoonyereza nga taba ku mulimu, nga ku mulimu yavuddeyo ssaawa nga 2 oba 3 z'alina okunyuka n'agenda mu banywanyi oba n'agenda mu bbaala. Abamu nno ebiseera ebisinga bambi babeera tebaakwanye. Abakazi mentalite yaffe tugamba nti yakwanye, kyova olaba yeeyisa bw'ati. Ate buli bw'ofuna mentalite egamba nti bbaawo yakwanye, kyova olaba embeera eri bw'eti ewaka ekuleetera okubikka ekyo kye wandirabye ekituufu. Nti wandibadde singa weekebeddemu n'ogamba naye lwaki omwami wange ali bw'ati? Ninza okuba obuzibu buli ku nze ne weekebera, togenda kwekebera, g'ogenda kujampinga ku conclusion ogambe yakwanye, yafunye omukazi omulala kaakati adda kiro. Kigenda kuviirako obuzibu wakati wammwe. So nga tonnaba kubeera ng'olowooza kino bakiri, kyandibadde kya buvunaanyizibwa okubeera ng'omanya omusajja wo lwaki yeeyisa bw'atyo. Ebiseera ebisinga aba yakwetamwa ng'awulira akwewala, ayagala akwewale, tayagala kunyumya naawe. Oluusi oli muyombi kyamuviira kagamba kati buli otunyumya emboozi teggwa bulungi, kiki ekintwala ewaka nga bukyali. Kino nno abasajja bangi bakiyina era nga tebalina mirembe. Eventually kibaviirako okufuna abakazi abalala gye banajja emirembe gye baagala. Abamu oluusi tebafuna bakazi balala kubanga yesi bw'atyo bw'aba, naye embeera ze ziba zigenda kukyuka. So oba osobola okufikisinga embeera wakati wammwe, kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'ogifikisinga.
singa weesanga ng'omwami wo takyakubuulira bintu bye, kano kabonero kalala, nti mwatuulanga ne muteesa n'agamba kaakati ow'omukwano nina bwe ngenda oggula, ow'omukwano nina kye ngenda okukola, ow'omukwano nina gye ngenda okulaga, nga kaakati ebintu obimanya byayitako dda, oluusi n'obutabimanya, kaba kabonero akalaga nti omwami ono yakwetamwa, takyakwagala. Yakwetamwa, talina nsonga lwaki aba atuula naawe akubuulire nti agenda gula ettaka egundi, agenda kukola faamu egindi, agenda kugulawo edduuka egindi, talina nsonga emutuuza naawe kubanga yakwetamwa. Akabonero akalala k'olinza okulabira omwami wo nti yakwetamwa kwe kubeera ng'omwami wo, singa omwami wo akeera ku makya n'akyusa empisa ze, abaami bonna oba abantu benna naturally tukera ku makya omuntu n'omuyigako ebintu by'obadde tomumanyiiko, like bwe tuba tutunudde mu ngeri y'okweyisa, tiyali yayisa bweti kati yakyuka yeeyisa bw'ati, n'akyusa empisa ze. Naye waliwo empisa ezikyuka ne ziyita bwe zirina okukyuka, n'akulaga obuyisa bwe obubi bwonna. Ebiseera ebisinga omusajja buli bw'akulaga obuyisa obubi aba ayagala kulaga nti yakwetamwa, like akukola ebintu otuuke weenyiwe otambule omuviire kyaba afa, oba ontegeera. Ekyo ndowooza abakyala mu kyexperiencinze nnyo mu relationships oba mu bufumbo. Omusajja n'atuuka n'okukuba nga yali takubangako naye n'akukuba, n'ayombanga, n'akumma emmere, kwega n'akola buli kibi ky'ayinza okukola, n'akugirayo obuyisayo bonna, n'abukotera ku mmeeza kubanga yakwetamwa, ayagala omuviire. Akabonero akalala ke tugenda okutulina ke kabonero ak'okuba ng'omwami wo buli bwadda yeeyombyayombya. Ebiseera ebisinga kino bakikola ng'ayagala kwewala kwegatta naawe, nti akomawo ewaka buli kimu ne kimuyombya, n'ekitalina kumuyombya ne kimuyombya, n'agamba mpa emmere n'ogireeta ne n'agamba ogiriisizaayo, oba n'ogireeta n'agamba bino biki bye wafumbye, ate n'ogireeta n'agamba kwagamba ng'olaba mu butuufu yeerondalonda, yeeyombyayombya ebitagwanidde. Omwami oyo aba yakwetamwa. So abakyala mwenna abali eyo, ng'olina omwami ng'alina obubonero bwemmenyeeko wansi awo, kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera nga at least otwala obudde bwo n'obeera nga omanya kiki ekigenda mu maaso wakati wammwe, okusinga okubeerawo ng'olookinze oyonoona obudde bwo. Akabonero akalala ke k'okubeera nga takyakwanjula mu mikwano gye. Duli yalinga so proud ng'akwagala, mikwano gye bwe gijja akwanjula, naye omusajja wali obaddeko naye n'ajja n'aleeta mukwano gwe wakoba mukwano gwe n'akyala, ne badda wali ne banyumya nga goli awo n'atakukwanjula nti oba oyo mukyala wange oba oyo gundi yadde ne batuuka okwesiibula. Oli yabimubuuza eri nti naye omukyala gwe ndabye yaani, oba namubeera nga muli mu kkubo mutambula ne musanga omuntu n'adda wali n'anyumya naye gwe n'akuleka awo, then n'alyoka ava eri gy'avudde gwanyumya naye, oba in fact naye banyumiza mu maaso ge naye n'atakumunyega nti ono tumuyita gundi oba ono muyita bwe nti wa. Ako nako kabonero akalaga nti omwami aba yakwetamwa. So abakyala mwetereeze, oba omwami wo okyamwagala, bw'omulabamu obubonero nga buno, oluusi wabeerawo room ey'okutereeza, oluusi wabeera tewalinga ebintu byasajjuka dda nga tokyalina kyozza, yakwetamwa nga ne bw'okola kye takyalaba bulungi bwo, nga takyabulaba, takyabufiiringa. Ngenda kuba nkoma wano eno, temwerabira ku subscribinga batana subscribinga ya subscribinga eddayibale kubanga weekuumira kusenga Face 256, omukama akunkuumire era akunjagalire. Video eno ba audio eno yonna gy'oba ogisanze oba gy'oba ogiwuliriza manye beevudde kusenga Face 256, jangu butereevu ku YouTube yo, teekamu ekigambo Senga Face 256 bajja kudirectinga bulungi ku channel yaffe, osubscribinge obeere ng'otwegaseeko. Gw'alina ekibuuzo kyo osobola okkinteera mu comment section, nja kuba nkuddamu nga nfunye akadde akatuufu. Ate gwe ng'olina video gye wandyagadde tukole, nawe osobola okungamba singa nsaba otusomese ku kino oba nsaba okole video ng'ekwatagana ku kino, naawe mbeera nkola video yeah.